Twebaza nnyo Mukama olw'akaseera akalungi Mukama katuwadde era n'ekiseera ekirungi Mukama kyatuwa buli ssaawa okugabana ekigambo kya Katonda. Era amannya gange mpitibwa May Kawala, Mama May, Pastor May Kawala from Healing Outreach Ministries International. Naye omutwe gwaffe ogw'olwaleero twagala okuyiga ku kubuulira Yesu. Bino ebiseera tubuulire Yesu. Ekyawandiikibwa kyaffe kiri mu Matayo 24:14 kye ŋŋenda okusoma ku ssaawa eno. Nkubuulidde amannya gange ndi May Kawala, abasinga mumpita Mama May, ate nga ndi mukyala ow'omugenzi Kawala, Pastor Kawala, omusajja yabuulira enjiri mu maanyi abantu ne balokoka, era nga n'omukululo gwennyini gweyogerera weeguli. Era twebaza Katonda nti kanisa egenda mu maaso. Tulina ekibiina ekibuulizi ky'enjiri era nga kigenda mu maaso, tubuulira enjiri, tusimba amakanisa, tulina essomero, tulina amasomero, tulina abaana abayigirizibwa mu ssomero, era nga Mukama atuyambye n'okuyamba ku bantu mu biseera bino eby'obuzibu. Tukikola tutya nga tetunnasoma kyawandiikibwa? Tukikola tutya? Ffe tetwemalirira naye tulaba nti omubiri gwa Kristo tukolera wamu okutambuza omulimu. Ekirala, bw'obeera eyo nga oyina ky'olina era ky'ova olaba ennamba ezo eziri okwo, waliwo ennamba gy'okuba n'egenda ejja straight mu ofiisi. Ffe okusabako naawe bw'oba ng'olina ekibuuzo eyo gikubeko ennamba ey'okusaba. Waliwo ennamba era gy'osobola okuwagira obuweereza buno. Naye Mukama mu linnya lya Yesu atuwa ekisa ku kye tufunye. Gwe bw'oyimirira naffe kituwa omukisa okweyongera okugenda nga tubuulira enjiri. Tubuulire Yesu. Lwe lunaku olwaleero lwenzize okuzzaamu olugana amaanyi, nange okwezzaamu amaanyi gye tusigale ku mulamwa tubuulire enjiri, nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eneebuulirwa okubeera omujulirwa, n'enkomerero n'eryoka ekola ki? Etuuka. Kakati tugenda okusoma ekyawandiikibwa mu Matayo 24:14 bikkula Bayibuli 24:14 agambye bw'ati nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka ejja. Ebyawandiikibwa bitutegeeza nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi yonna, mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka ejja. Nti eribuulirwa mu mawanga gonna, mu nsi zonna okubeera omujulirwa, n'enkomerero n'eryoka etuuka. Mukama kyalaga nti ebiro bigenda kutuuka era nga bye bino, enjiri ewulirwe, ebuulirwe mu nsi zonna okubeera omujulirwa. Omujulirwa kye ki? Omujulirwa abeerawo okulaga ekizibiti, okulaga nti kino kyaliwo, kyakolebwa. Omuntu yenna aleme egamba nti saawulira, ekyo kye kireeta obujulizi. Enjiri erina okubuulirwa, enjiri egenda kubuulirwa. Enjiri kye ki? Enjiri kye kigambo ekya Katonda. Ekigambo kya Katonda kye kiriwa? Ekigambo kya Katonda kye kigambo ekitonzi era ekigambo ekiwonya. Era ekigambo kya Katonda bwe tukibuulira, bwe tubuulira enjiri, enjiri bwe tugibuulira, Bayibuli egambye nti n'obwakabaka n'enkomerero n'eryoka ejja. Enkomerero bw'etuuka weebuuze nti singa enkomerero etuuka olagawa? N'obwakabaka ne bulyoka bulabisibwako eri abo abaabuulirwa enjiri ne bagikkiriza, ne bakkiriza omwana Yesu, kubanga Yesu yennyini yenjiri gye tubuulira ey'amazima, ate Yesu yennyini bwe bujulizi. Yesu yennyini bwe bujulizi, kubanga obujulizi bwa Yesu bukwatikako. Era nga ffe abamukkiriza tuwangula olw'omusaayi gw'omwana wa Katonda n'obujulizi
oba okutegeeza obuva mu kamwa kaffe. Ebyawandiikibwa weebiri tukisanga mu kubikkulirwa. Tuwangula lwa bujulizi. Yesu bwe bujulizi. Yesu yenjiri gye tubuulira. Tulemere ku musingi ogw'okubuulira Yesu, kubanga Yesu ye mwana eyaweebwayo omu yekka bw'ati Katonda olw'okwagala kwe, nga buli yenna amukkiriza ayatula n'akamwa ke n'okkiriza nti Yesu Kristo yafa, yatufiirira, n'afa, n'aziikibwa, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu magombe, era atudde ku mukono gwa Katonda Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, era nga mulamu, era atuwolereza. Katonda Kitaffe, Yesu Omwana n'Omwoyo Omutukuvu be bagatta obusatu. Naye tubuulire enjiri, tubuulire Yesu, kubanga bw'osigala ng'obuulira Yesu tosobola kukola nsobi, kubanga Yesu yoyo Yesu yaliwo n'okuva ku ntandikwa ku lubereberye ng'ensi etondebwa. Naye omutwe gwaffe gugamba nti n'enjiri eno egenda kubuulirwa. Enjiri eno ya Yesu. Tubuulire Yesu nti okubeera omujulirwa egenda kubuulirwa mu mawanga gonna eri ensi zonna n'enkomerero eryoka etuuke. Kakati ekigambo kiri bwe kiti, enkomerero, ani amanyi enkomerero wegenda okutuuka? Buli lunaku eyinza okuba enkomerero oyo. Naye olw'okubanga mbuulira Yesu, olw'okubanga obuulira Yesu, olw'okubanga mbuulira enjiri eri amawanga, eri ebitonde byonna, Bayibuli mu Makko 16:15 egamba nti kale mugende mu nsi yonna, mugende mubuulire enjiri mu nsi yonna. Enjiri gye tubuulira etuteekateeka. Enjiri gye tubuulira etuteekateeka. Ekitegeeza nti enkomerero ne bw'eba etuuse, gw'obeera mweteefuteefu kubanga oli wakati mu kubuulira enjiri. Ekyo ky'obuulira bali okyebuulira, nga bw'ondaba bwe mbuulira wano kati. Bwe mba nkubuulira nga tekikoze gye ndi, tekigenda kukukomako. Naye mbuulira ekigambo kya Katonda ekiyamba nange obulamu bwange, njogera nempulira nga mpona, bwe bujulizi era bwe nnina obwa Yesu, kubanga bwe mbuulira enjiri mpona buli lunaku ng'era bw'ondaba. Okubuulira enjiri ey'obwa Katonda eri ku mazima yeyo enjiri eyeetaagisa eya Yesu n'okubeera mu kkanisa, kubanga enjiri eriyimiridde ku mazima yeewonya. Enjiri eyimiridde ku mazima bw'obuulira Yesu yalokola. Yesu ge maanyi, ekigambo kya Katonda ge maanyi ga Katonda agalokola. Enjiri eriwo okututeekateeka. Enjiri yereeta obutuukirivu, okutubikkulira obutuukirivu. Enjiri ebikkula obutuukirivu. Ebyawandiikibwa byonna bibiri. Amaanyi ga Katonda gatubikkuliddwa okubuulira ekigambo kya Katonda, okumuweereza, okutuwonya, okuweereza, okutununula, okutuwa omukisa, okutwanjula eri amawanga nga tubuulira Yesu. Enjiri etuteekateeka. Enjiri ekuleetera okubeera nga oli wakati mu kweteekateeka. Oba mbeera, oba si mbeera, gwe wooli. Kubanga mu butegeevu obulungi tewaliwo amanyi enkomerero w'erijja. Naye Bayibuli egambye nti n'enjiri eno ey'obwakabaka mu Matayo 24:14 nti eribuulirwa amawanga gonna okuba omujulirwa, n'enkomerero n'eryoka ekola ki? Ejja. Kakati enjiri oba eribuulirwa oba ebuulirwa, enjiri etuteekateeka. Tuli mu kweteekateeka. Buli kyetu etuteekateeka etya kyekigambo kya Katonda kye tusoma wano mu Bayibuli ne tukirowoolezaamu emisana n'ekiro. Bwe tukirowooza ne kitandika okuyingira mu ndowooza zaffe, ne kikyusa endowooza zaffe, ne kikyusa omutima gwaffe, ne tutandika okukitambulirako, ne tutambula kyo, ne tukola kyo, ekitegeeza oli mu lugendo olw'okweteekateeka. Oli mweteefuteefu.
kyova olaba nti enjiri erina okukola ki? Enjiri erina okubuulirwa. Enjiri erina okubuulirwa kubanga ge maanyi ga Katonda. Era amaanyi ga Katonda weegali. Kakati tugenda okusoma ekyawandiikibwa kyaffe ekirala. Twagala okusoma ku musajja ono eyali omugagga Bayibuli gweyogerako mu Luka 16:19. Bikula Bayibuli yo gwe nange. Olaba omwami ono kiki ekyaliwo? Kiki ekibeerawo mu bulamu bwaffe bwe tuwulira enjiri tulokoka? Era olwaleero bw'oba ng'owulira enjiri, ng'owulira Yesu, ng'owulira ekigambo kya Katonda, ge maanyi agaleeta obulokozi mu bulamu bwo. Era bw'olokoka n'otandika okuyiga Bayibuli, n'otandika okuwuliriza ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda bw'okiwulira mwe muva okukkiriza. Okukkiriza kujja na kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda mu Baluumi 10:17. Era ekigambo kya Katonda ekibuulirwa kye kituleetera ffe okukola obutuukirivu. Era obutuukirivu buvaawa butuviira ffe mu kubala ebibala. Era mu Yokaana 15 nga Yesu ye ayogera n'agamba nti naye mubale ebibala bingi, ng'ayagala tubale ebibala bingi. N'agamba nze muzabbibu, kitange ye mulimi. Mmwe muli matabi. Ettabi eritabala bibala litemebwako, lisuulibwa ebweru, omusana gulyakako, likala era lyokebwa ne lisaanawo. Naye ettabi eribala ebibala eryo ddyo alirongoosa. Alirongoosa nti ne lyeyongera okubala bubazi. Yono Yesu gwe tubuulirako, ne lyeyongera okubala. Ekitegeeza nti Mukama ebibala bino byatwagalako. Ebibala buli webibala ebingi mu ffe tuba tweteeseteese. Era ebibala tubisanga mu Bagalatiya 5:22. Ebyawandiikibwa bino bw'oba ng'obiwandiise bitukolera ffenna 5:22 nti n'ebiringa bino obwakabaka obw'omuggulu bwe bubwo. Kati wali agambye nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa, ebuulirwe amawanga gonna mu nsi zonna, okubeera omujulirwa, okubeera omujulizi, okubeera obujulizi, nti n'enkomerero n'eryoka ejja. Naye wano agambye nti ebibala ebiringa bwiti, ebibala eby'omwoyo, okwagala, okukkiriza, obulungi, amazima, emirembe, okusanyuka, abirombojja byonna mu Bagalatiya 5:22 nti n'ebiringa bino obwakabaka bwa Katonda bubwo. Kakati olaba bw'ogatta n'okola formula eno, okiraba bwe kituyamba nti nze buli lwennyongera, buli lw'oyongera okusoma ebyawandiikibwa bino kikuwa enjiri ey'okubuulira n'osigala ku mulamwa ogw'okubuulira ekigambo. Buulira kigambo, buulira Yesu. Yesu bwe bujulizi bwe tutegeeza. Yesu ge maanyi. Yesu bw'oba obuulira ekigambo kya Katonda ge maanyi agatulokola. Ojjukira bwe baabuulira enjiri olunaku lwe walokoka, oba gwali awo atannaba kulokoka. Owulira enjiri, enjiri eno gy'owulira ge maanyi ga Katonda agaleeta obulokozi, kubanga tewaliiwo muntu alokoka ku bubwe. Tewali. Era olitakulimba nga nti gundi ye yandokola. Abantu abamu bawa obujulizi n'agamba pasita gundi ye yandokola. Yabuulira njiri eyakulokola. Kati bw'oba ow'obujulizi, oyo eyabuulira enjiri n'olokoka yali kibya Katonda kye yakozesa ne kiyitamu enjiri, ekigambo kya Katonda, amaanyi aga Katonda ne gakugwako olw'okukkiriza n'ofuna obulokozi. Kati bwe wamala okulokoka oba weetaaga okugenda mu kkanisa we bayigiriza ddala ekigambo ekiyimiridde ku musingi, ekigambo ekisobola okukuleetera okukyusibwa. Tetukoma ku kulokoka bulokozi kyokka, naye twetaaga okukyusibwa. Okukyusibwa kye kituleetera okubala ebibala eby'omwoyo. Era ebibala ebyo eby'omwoyo bye bitusobozesa okuyingira eggulu singa enkomerero eba etuuse. Y'ensonga lwaki ku ntandikwa nkulaga nti enjiri gye tubuulira etuteekateeka. Olaba abasajja ba Mukama nga babuulira enjiri, olaba abakyala ba Katonda nga babuulira enjiri, olaba buli wamu bwe waliwo okubuulira enjiri. Enjiri gye ntegeeza ey'amazima ye Yesu. Okubuulira enjiri
ey'obwakabaka, kubanga Yesu anaatera okukola ki? Okudda. Naye kale wuuno ng'akomawo, weeteeseteese otya? Bw'obeera nga weeteeseteese, singa obeera mu kubuulira enjiri ng'obuulira Yesu, wonna waakusangira kitegeeza okoze ki? Weeteeseteese. Ate ekigambo ekisingako obukulu, bw'obeera ng'osoma ekigambo kya Katonda n'okirowoolezaamu emisana n'ekiro, ne kibeera ekigambo kya Katonda bw'okirowoolezaamu emisana n'ekiro, kaŋŋamba osoma enkya n'osoma n'ekiro n'osoma, ekigambo kya Katonda ddagala. Ngero bw'atutegeeza kirinduga obukerenda, akadagala akakuwonya omusujja. Omusawo akuwadde prescription agambye nti mira obukerenda bubiri olunaku lumu, ku nkya n'omira kamu n'olweggulo kamu. N'ekigambo kya Katonda bwe kiri, soma emisana n'ekiro ate ng'okirowoolezaamu. Yoswa 8 bw'ati bw'atugamba nti kale n'ekigambo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa kammwe, naye munaakisomanga ne mukirowoolezangamu emisana n'ekiro, bwe tutyo tulyoke twekuume okukola ebyo ebikirimu, era nga kyekituleetera obulamu n'okukulaakulana ne byonna bye twetaaga. Omuntu ng'otudde n'omala okusoma ky'osomye n'ofunayo tayimu n'ogamba nti kale eddakiika zino 2 z'ez'okulowooleza mu kigambo kya Katonda, kye tuyita meditation. Okimanyi nti meditation kiri part of like obulamu nga exercise. Omuntu n'otuula n'otuuza ku birowoozo ne biwummula, naye biwummulira mu ki? Biwummulira wa? Bireke biwummulire mu kigambo ekyo ky'osomye. Bwe biwummulira mu kigambo ekyo ky'osomye, ekibeerawo kimanyi byeprintinga ne bisigala ku birowoozo byo, bisigala ku mutima gwo. Ebirowoozo, endowooza zo n'omutima bicommunicatinga. Ekyo tukiddiŋŋana kirungi nnyo, ne tukiddiŋŋana n'okitegeera. Ekyo ky'osomye oba ky'owulidde ng'ababuulizi babuulira, enjiri gy'owulidde ababuulizi nga babuulira, n'ova mu kkanisa era tokolanga nsobi, bw'oddayo eka weetaaga akadde n'otuulako wootudde n'olowooleza mu kyova okuyiga mu kyaki, ne kikuggweramu, kisigala kyerambika, kikwatira ku mutima gwo ne ku ndowooza zo, ne kikuleetera amagezi g'okudda obujja n'okukyusibwa. Bwe kiraalira ku mutima, ekijjudde omutima akamwa kakola ki? Kafulumya. Bayibuli bw'etugamba. Ye Dawudi yagamba mu Zabbuli 45 nti omutima gwange gujjudde musera ekigambo ekirungi, era n'olulimi lwange ye kalaamu, ye muwandiisi. Kubanga buli lw'oyogera oba owandiise, oba owandiika ku lupapula olw'omuntu omulala, ebirowoozo by'omuntu omulala. Naye bwe tuba nga twogera ekigambo kya Katonda kye kireeta obulamu, nga tubuulira Yesu aleeta obulamu, abawulizi kibaweese omukisa n'okuwona. Era kyova olaba nti kino kye twetaaga okubuulira, okusigala ku musingi ogw'okubuulira ekigambo kya Katonda. Haleluya. Naye nayagadde tusome ku musajja ono tugende mu maaso, naye nga tugenda kubeera nnyo nga twanjoloza enjiri. Njiri kyebuulirwa, njiri kyeyina okubuulirwa, naye tulabye nti enjiri ge maanyi ga Katonda. Bwebuulirwa ge maanyi weegali mu Luka 5:17. Ebyo ebyawandiikibwa era mu kuyigiriza okuddako tujja kuba nga tubikola ki? Nga tubyeyongera okubyanjuluza. Era njagala nnyo weeteeketeeke n'ekkalaamu yo n'olupapula, obiwandiika oddeyo obisome, owezza obwenkulumu ng'obirowoolezaamu. Kyentegeeza okwezza obwenkulumu nkugereza ng'embuzi. Oba olina embuzi, abalina embuzi obamanyi, otwala embuzi yo ku ttale n'erya n'ekoma weeka. Bw'oba ogisibye mu kati mu kasiikirize, kiseera bwe kituuka neyezza obwenkulumu, ogenda ogiraba ng'egaaya, ng'eri mu ddembe lyayo ng'egaaya. N'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Bw'oba omaze okukisoma, kubanga ge maanyi ga Katonda, n'obeera ng'okirowoolezaamu, buli lw'okirowoolezaamu owona, kubanga ge maanyi agawonya. Buli lw'okirowoolezaamu ekyo ky'osomye onunulwa. Buli lw'okirowoolezaamu kyongera okukkiriza gy'oli. Buli lw'okirowoolezaamu n'okifumiintirizaamu, weeyongera okufumiintiriza amaanyi ga Katonda
kubanga ye Katonda mwene. Nti ku lubereberye waliwo kigambo, kigambo n'aba Katonda, kigambo n'abeerako gye tuli, kigambo n'ajja gye tuli, yali kigambo n'abeera omwana n'afuuka Yesu. Bayibuli egamba mu Yokaana nti naye abo tebaamutegeera, gye yajja tebaamutegeera, nti naye okuggyako abo bokka abaamusembeza n'abawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Gwe bikkula Yokaana 1:12. Ebigambo bino ebyekigambo bigenda ne bigenda nga byetoloola bwe biti, birungi nnyo, binyuma. Kakati kaŋŋambe nti bino byonna byenjogera wano nga ntudde wali mbirowoozaako, birina kye bikola mu bulamu bwange, era kyova olaba ekyo kye kituleetera okukyusibwa. Kiki ky'olowoolezaamu okusinga? Ekyo ky'olowoolezaamu okusinga era ogenda okulaba nga ky'obeera. Ekyo ky'olowoolezaamu buli ssaawa ogenda okuwulira nga ky'oyogera. Era omuntu kyali okiraba nnyo ng'akyogera. Ebigambo bye twogera bitwanjula. Era omuntu w'amagezi omulabira ku bigambo by'ayogera. Neogamba nti omusajja oyo w'amagezi, njagala nnyo muwuliriza, ayogera ebigambo by'amagezi. Omukyala oyo w'amagezi, njagala nnyo puroguramu ye, njagala nnyo muwuliriza. Ekkanisa eyo njagala kubanga eri ku musingi ogw'ekigambo. N'okusinza kwayo esinza Katonda nakka. Bayibuli egamba nti n'abasinza Katonda kitugwanidde omusinza mu mazima ne mu mwoyo. Okusinza Katonda, okussa Katonda mu matwale, abantu ne bayingira mu kusaba, n'olaba nga abantu bawona, n'olaba nga omulema ayimuka buyimusi mu katebe n'atambula. Ago maanyi ga Katonda, kubanga mu kusinza osinza kigambo kya Katonda, osinza Yesu mwene, osinza Yesu mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Katonda nakka, Kitaffe n'Omwana n'omwoyo omutukuvu, presence ya Katonda nebugaana. Ekkanisa nzikiriza nti gy'ogendamu ebugaana omwoyo omutukuvu. Bwe tusinza Katonda ne tusinza Yesu mu mazima ne mu mwoyo, ekyo kigambo kyennyini bwe bujulizi bwenjogerako nga kigambo. Nakka, abawona ne bawona, abalema ne batambula, abantu ne basumululwa. Kigambo ky'amaanyi nnyo. Naye ebigambo bino tugenda kubirwako nga tugamba nti tubuulire Yesu. Bino biro bya kubuulira Yesu. Enjiri etuteekateeka. Nabadde nga njogera ne ŋŋamba abasajja ba Katonda be mulaba nga bakuba zi crusade, abamu mubasanga ku street nga babuulira Yesu, abamu bali mu crusades nga babuulira enjiri. Abasajja babuulira enjiri, ku mativi babuulira enjiri. Enjiri eri ku musingi gwa Yesu. Ekigambo ekiri ku mazima n'omwoyo ekirokola kyekireeta enjawulo mu bulamu obwo. Bw'ali obaddeko ku TV oba ng'oli ku radio n'owulira omusajja ng'abuulira, n'owulira nga toyagala kuvaawo, oba omukyala ng'abuulira ekigambo kya Katonda, ekigambo kyo ekiramu eky'obwa Katonda kyekikyusa obulamu bwo, kireeta enkyukakyuka ku bulamu bwo, n'olaba nga obaguka bwagusi n'ogamba nti owonye, n'owona. Twebaza nnyo abasajja ba Mukama, abasumba, ababuulidde enjiri, era ng'ekyasigalidde ku mazima n'omwoyo, era n'enjawulo eba erabika. Waliwo point gye nayogeddeko ne ŋŋamba nti owooluganda obuweereza buno si bukola bw'omu. Nina abasajja ba Katonda n'abakyala ba Katonda abayimiridde nange, era mbadde mbalombojja nga mbeebaza. Healing Outreach Ministries oba church ekola ebintu bingi, naye Katonda atuwadde omukisa n'atuwa abantu abalina omutima ogwa Katonda okuyimirira naffe, okuyimirira nange. Nze ku lwange sisobola obwomu. Gwe wennyini ayimiridde eyo support gy'otuwa nagambye nti bw'oba okutte ky'okwata, enjiri eno ebuulirwa naye yeetaaga obuwagizi. Abooluganda, enjiri oli takulimbanga, enjiri yeetaaga obuwagizi. Era ky'ova olaba si kirungi kusalira basajja ba Katonda misango. Enjiri yeetaaga obuwagizi. Kanjikuddemu, enjiri yeetaaga ssente okukola omuntu lyateekwa okukola, okutuuka ebweru, n'okuba crusade, n'olwikinga abantu
kakati eriyo abantu nga bo n'okwesobola tebeesobola buli gy'ogenda okubuulira enjiri bangi abakutuukirira n'agamba nti munaaye badde nsaba onsabire bw'omala okumusabira badde nsaba onnyambe beereko kentandika okukola kakati muganda wange 10,000 z'obuulidde oba obuulidde mutwalo gwe ssente mmeka z'olina nga gwe omuntu omu oba omusumba ng'oyo musaasire oba omukyala w'omusumba oba evangelisiti oyo gw'olaba kyova olaba nti bw'oba oli eyo nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eneebuulirwanga mu nsi zonna mu mawanga gonna okubeera omujulirwa n'obwakabaka ne bukola ki ne bujja nkutegeezezza nti obwakabaka ogenda kubufuna otya ng'obala ebibala ogenda kubijjawa olina okubeera omuti ettabi eribala ebibala tuyogedde tusomyemu tulabye mu Yokaana 15 nga Yesu agamba nti nze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi mwe muli matabi ffe tuli matabi nemeyi ndi ttabi naye Yesu agamba nti naye ettabi eritabala bibala litemebwako lisuulibwa ebweru omusana gulyakako ne likala era balyokya ne liggwawo ne lisaanawo ekitegeeza Mukama atwagaza nti bwe tuba tubuulira enjiri oba bwe tugiwulira netuleetera okukkiriza ne tugibeerako ne tugisoma emisana n'ekiro nga bw'otwala akakerenda kapiirwa emisana n'ekiro n'olowooleza mu bulungi bwa Mukama endowooza zo zikyusibwa n'obeera nga gwe wennyini owona ofuna amagezi n'omanya ekyokkola n'embeera ne bwebezze tulabye nti enjiri etuteekateeka obwakabaka ne bwe buba buzze olaba ng'omuntu abeera yeeteeseteese abooluganda tulina obujulizi bungi bwe tuwulidde nga ku musajja Pastor Senfuma nga ku musajja omusumba Pastor Kawaala edda saabimanyanga naye kati mbirabyeko kwegamba n'olaba omusajja ng'alina okweteekateeka n'okuleka ng'amaze okutereeza ekkanisa n'agamba sigenda kuva wano nga simaze kuleka kkanisa eno ng'eteredde abooluganda muwulirize ebigambo ebyo abasajja babuulidde enjiri n'abeera nga enjiri emuwadde okweteekateeka waliwo lwe namuwulira ng'agamba nti kanaaba kampega wano nga nze swe n'agamba nti neesunga nnyo okulabika nga nkola ntya kubanga enjiri gy'abuulidde emuteeseteese talina kutya obwakabaka ne bwe buba buzze yeeno enjiri gyembuulira gye ŋŋamba nti enjiri eno ey'obwakabaka mu Matayo 24:14 nti eribuulirwa eri amawanga gonna ebuulirwa eri amawanga gonna ebuulirwe eri ensi zonna okubeera obujulizi okubeera omujulirwa kubanga bwe bujulizi kyekizibiti kyolina ye pasipooti yo tibanaye nze enjiri nagiwulira nenzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange enkomero ne bweba etuuse gwe wakkiriza okkiriza naye era kyeweetaaga okweyongera okuyiga ekigambo kya Katonda ekikuleetera buli lunaku okubala ebibala twala akakerenda kapiirwaka ku nkya n'olweggulaaka kamu funayo obudde wummulako ng'omuntu bw'abeera omulwadde w'omusujja n'amira akakerenda n'anywa ku tuzzi oba ku kacungwa oba ku katunda n'awummulako mu ddakiika nga 3 ogenda okulaba ng'atuuyanye nga n'omusujja gukola ki gufuluma ekitegeeza atandikusa okuwona ogenda okulaba mu nnaku 2 ng'ebisuyu bijja baatugamba ng'omusujja gufuluma mize kwinini ngendedde ku mateeka g'omusawo gaŋŋambye nti akunkya kamu n'olweggulo kamu kati waliwo amateeka g'obwakatonda amateeka g'ennono ag'obwakatonda soma Yoswa 1:8 nti n'ekigambo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa kammwe naye munaakisomanga ne mukirowoolezaamu emisana n'ekiro bwe tutyo tulyoke twekuume ebyo ebyawandiikibwamu tubitambulireko bituyambe okubeera nga bitulokola bitununula tuwonyezebwa tuwone okweraliikirira ne tubeera n'emirembe kubanga olowooleza mu kigambo ky'obwakatonda ekyo kyokka kyokka kye kituwanguza entalo